weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Ndi stake muyenga naye simanyi wenzira ate sina any other contact ate we Canada esimu ye naye takwata. Oli ndawo wennyini Waliwo ekkuba erijja after Afro Sigondi Afro Mama kumaweno kumawogadde kabalagala feka so tulagirira if there is someone at home. There is nobody. Mama tufudde Malindeko togendayo aganya yingira alindako amusuubirawo tomutwala muleke nedda tomumutwalira. Tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanya. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi renda kulukome kuwate renda olobulabo bwakumukumu bwotona surprise. waliwo babadde bampadde okukola surprise ya mukyala Monica aina sister wali Canada. Kati babadde banfunira ku simu yange eri endala naye esimu efunyemu issues n'ekyankalana kakyeka bagezaako okunkubira nga teriiko ate ndi staaka bakugambye ndi staaka emuyenga naye simanyi wenzira ate sina any other contact ate we Canada esimu ye naye takwata. Kale funyewo eri 0774 naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze Madrid kale neyansa. Hello Shifa. Mukwano Wanji mama. I got stuck. Esimu yange ya iPhone ndoza yatudde nnyo ne freezing ate ye namba yo kaje mbadde muyina. Kati calling your sister oli ali Canada ate ye takwata era namulekeddeko messages nyingi nozanga naye namba gye nkozesa tagimanyi. Kati nenzijukira ne ngamba why can't I call my mom nenkubira mam Maureen. Ate naye era nangamba nti talina ki. Kale fuddeko naye kati gwe manya navuze nenzija ne muyenga I parked somewhere ndi ku Afro Park nga simanyi wenzira nga ndi stuck. Naye nga ndi ready with everything ndi wano just ongamba wenzira nenzirawo. Afro Park obeeriwa Mpozi kati gwe ngamba kuba just nade noonya eri Afro Park enanye Hotel International. Afro Park antegedde weeri kakati oyongera ku katono nga agenda ku Hotel International. Njirengera nayo. Nosanga erikkirira nokkirira mu eryo nerabidde baliyita some Kiganda name. Kati kokkirira mu kkubo eryo when you reach the main road like Kameni akalinga akadda Kameni kale kujja okusanga nga ka crossing ka junction kati then you take your right ofugako katono olutuuka bwenti Hotel International atutuuka bwenti Hotel International. It's between Afro Park and Hotel International the left turn. Ndirabe ekkubo kulika male disembere ndabe ekigambo ekiriko ndabe ka sign post kansemberewo ndabe oba kuliko something technologies gwe bityo kansemberewo ndabe nkugambe. Hello Nyabo wanji mukwano Charity abadde ekidu kulagirire nze Madrid nakujjo ye mukwano yakwesimu eri yekyanze yafudde struggling na ngeri gye twefuna. Sorry. Kakati oli ndawo wennyini kati mbadde mpesa eno oli wadandagiridde naye wafuwa koma n'okoma. Waliwo ekkuba erijja after Afro Sigondi Afro Park. Kati wempetedde naye ndaba likoma dige mama kumaweno kumawogadde kabalagala ogira opakinga ku TMT
TMT. Supermarket ya TMT ng'oveeyo wakukodde Kabalagala. Ojja kugisanga TMT. Njimanyi. Aha, ogira opakinga okuba naye kenyini sinatuuka. Twalaganye 11 kitundu. Okakasa. Nze nabadde amanyi ndi late. Nedda sweet, nagambye 11 oba 11. So we can reach there ne twetereza Fekati so tulagirira if there is someone at home. There is nobody. Naye nange ngenda kusimbula. Mutambya just one American embassy. Kale. Ojja tugende. Tutegeke then they find us. Papa ya kutie muti. Kale nyabo. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka oninanze. Balungi abatulaba bwe tutyo mwebale kubanga mwekuumiddeko. Tuyingiddewo ne programu yaffe ennungi nga bulijjo weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Era nga omukyala antumye olunaku olwaleero bw'atyo asinzidde Canada. Omukyala ayitibwa Mami Barbra oba abamu abafamire ye bamuyita anti mami gye bamukazaako bambi. Yantumye okubanga ntwala obubaka obulungi eri sisita we mutoowe omukyala ayitibwa Monica Ntaganda, mukyala w'omwami Efra Ntaganda, era ng'ayagala bambi omwagaliza amazaalibwa amalungi era nga yandyagadde olunaku lwe lubeere special. So mubeereeko temuvaako, tubaagala nnyo naye nga mulindirire tulabe bigenda kuba bitya. Tebibeemu obuzibuzibu, tunaamufuna. Surprise zino si nnyangu naye mubeereeko, tusaba Mukama atukulembere. Tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Ate ani asimbula? Tufudde. Junior kwata gwera n'okwata bagenda tubuuka. Alindako amusuubirawo tomutwala muleke nedda tomumutwalira togendayo surprise eba efudde nedda mumuleke kati mulindeko togendayo aganye oyingira tumusurprisingire kati ku mmotoka. Okay, we go. Okay. Jangu. Tugende. Junior oliwa. Jibuje. Bamujayo. Yes. We go inside. Tugende munda. Sire checho.
Look here, baby. Abalungi tongero basanyukira mwe bali kujja abasinga ku mwe babayise na short notes babayise ku last minute naye mwe bali kwagala mukyalo ono ne mukimekinga ne musitokira. Thank you so much. Kansubira nti buli omu atudde ali comfortable wali tweyanziza bana omugole waffe happy birthday bana buzabuza n'okulimba kubanga obwama bubadde buyitingana wano. Chimpangudde subira nakamu ekyo kyo sijja kulimba bagenze ne batugamba bannange alemedde wali ebweru agamba tayingira nkulabidde okwetala munda wano. Kati munnange surprise zino zibaawo naye wabaawo wekiba kyatandikiraawo ne kiryoka kisaasaana. Kati nange nga bwe gambye nti ndudde n'ekyama ekyo okumala ebbanga naye ne ŋŋamba munnange kansirike gosuubira ani eyankontakitinga ku surprise eno. Ateeka kuba Maureen. Maureen ani eddala kulwaki kubanga ayina engeri gye yannemeddeko nga nsendasenda nga kibadde beyond what I could imagine. Ng'akusendasenda ku kya Serena. Ayina ekirungo kye yataddemu ekitali kya bulijjo. Muli n'ofunamu okwekengera. Sina kyenekengedde sijja kulima badde balijjina. Okay, so oteebye Maureen nti ayinza okuba ye yakontakitinga Shifa. Mbutuufu nali awo nange call nejja. Omuntu omu nangamba Shifa nkulaba ku TV. Nyina omuzira wange buli bwoba oweereza program ogamba ani muzirawo ani yakola ebirungi ani yakola ki. Kati I was so excited nange bwe yangamba erinnya ly'omuntu ne mugamba ogamba ani. Kati bwe yamala okuŋŋamba ku muntu gwe ne mugamba bannange I can't wait. Kati ebyo byonna bye wangwako Valentine nga nyina gwengabire emmotoka. Era omuntu oyo ne mukubira akafaananyi ne mugamba lengera nno omugole waffe talina kyamanyi. Kati munnange ne tusooka tutereka ekyama ne tugamba tugambeko ono nedda ne tugamba naye tulindeko. Oluusi abantu abamu atunulira omuntu ng'amubeera kumpi nnyo naga kale bambi nkwesa ekyama namulimba. So omuntu oyo yakontakitinga Shifa. Nze simanyi oba atudde side eno oba eno naye nze muyina ku ssimu. Muyina ku ssimu kammukuwe.
bannaye baba nga neeyanziza mukwano. Abadde toli mwangu. Waserefu ne Canada kwegamba. Buli international. Bannange. Kugambye gundi ekutteyo. Mbadde surprised too much. Era neeyanziza nnyo mukwano. Odde nga tukusubiddwa nnyo okubanga wooli. Bannange tukusubiddwa nnyo tweyanziza nnyo tweyanzi. Bambi mukwano. Nga baba neeyanziza nnyo tweyanziza mukwano. Kale nnyabo tweyanziza nnyo. Sifanja kuddira. Kale nnyabo. Kale nnyabo. So yoyo omuntu eyancontactinga neŋŋamba about your day abadde akuŋŋambangako ebirungi bingi nnyo byakusiima n'agamba bingi nnyo by'okoze weyabayi nti teyandyagadde bitakinga for granted and after all she's my sister yalina obikola. So mu kuŋŋamba ebingi n'aŋŋamba tunoonye ku muntu ayinza okuba nti asobola otubalira step nti tumusangewa. So nampa idea y'omukyalo oyo. Kati omukyalo oyo naye ne tugamba katumucontactinge ku ssaawa esembayo. Kati naye ajja kubuulira olugero we lweyongera okusukkako awo. Naye nganze ekyo kyekyo bwe kityo n'aŋŋamba ku muntu oyo ne mugamba waliwo ne mami wange Maureen ayinza omututuusaako nti so ne tugamba ajja nnyumirwa ng'ali ne mu bantu be era baayagala ennyo nti bwe kityo bambi ne tugenda nga tukigaziya. Sure kyandibadde kinene nnyo okusinga wano naye kibadde communicated on a last minute because yandabye abadde akyagala nnyo akulabe when you're smiling, when you're happy n'abantu bananga Shifa olunaku lwakola tugenda kikola tutya buli kimu ne tujja nakyo nga twesetinze tutya abantu bavudde ku mirimo nga badduka communication zibadde ku last minute bana buli kimu ebisinga tutegese kati decoration byonna babiplaninze kati everything naye nga bambi baagala obeere happy osanyuke. So abasinga balina obubaka obusinga kaawo bagenda bba nabo bakommunicatinga nga bakubuulira. Kati mbadde nsaba nkwaseeko omukyalo oyo naye akubuulira olugendo lubadde lutya then tugende ku kiddako. So yantika ekimuli ekyo kyolabye nanteekeramu $100 nga nakyo kiri ku birabe ebyo byenneetisa olunaku olwaleero. Monica wa mama Malcolm, happy birthday. Tusanyuse nnyo. Kakati nze omukyalo no bwe yankubidde essimu eggulo. She introduced herself, I'm Shifa. Waliwo omuntu bwati kati naŋŋamba endowooza nga yagalera kumbuzaabuzaamu nga nti oba sister mwali UK. Nemuga UK tetulinayo sister affe, tulinayo kanisi kaffe bakayita Stella ye yaggambye. Naŋŋamba nedda sister konze Barbra nendowooza Barbra mugalu naŋŋa nedda kyenva mugamba nti bwaba sister waffe mpozi we Canada. Nagamba kandabe kati awo naye fula akebera kodi naŋŋamba essimu ne mugamba yoyo nagamba kale kane mugamba naye nja kuddira ne mujjako nempereza baba message ne mugamba baba olina omuntu yenna ne mukuba essimu nga takwata byabeera bize mu mpisooze ne mukubira essimu takwata ne muweereza message nga sinaddamu ono njagala okumuddamu ndaba it's a short notice if it's true naye nga ndaba it's too good to be true. So ne baba nga takwata ne muweereza message ne mugamba papa waliwo omuntu aŋŋambye bwati ne bwati naye baba ffere b'e Kampala I'm sorry bwentyo bwe nalowoozezza yaŋŋambye yampeereza ka message naye baba ffere b'e Kampala kati baba naŋŋamba oba mbagala mukolera birthday mumuleke oba dokita konze taŋŋambye muntu w'ebweru. Kakati nensigala naye olwavudde obaba yalabye nkiremeddeko nti mufere kamuleke mufere naŋŋamba Charity yenze kati naŋŋamba bwakikoze nagamba naye keep it a secret mukiruke kituuke. Kati bwe kityo bwe kibadde ne tugamba ani anaamututuusiza Maureen n'ayingira kubanga tubadde tumanyi nti ono relative wa Maureen kati ate nga Maureen mukwano go. So ne tugamba Maureen naye n'atandikirawo okukiruka. So we thank God nti olunaku lutuuse twebaza Katonda olwa +1 year
twebaza Katonda kubanga abantu mwenna muzze mwebale nnyo mwebalire ddala. We really thank God for this day. Naye kusinga byonna nebaza nnyo Katonda olwa Dr. Ephraim Ntaganda. Bannange olowooza singa tebadde gwe singa +1 weeri eyo. Webale nnyo mukwano. We are so grateful. May God bless you. Yeah. Nenebaza ne Katonda olw'omwami wange naye waali abadde agaanye okujja. Ngagamba samugambye kyamazima nadde simugambye. Kwaba ngambye nambanga eri so limited ne ngamba ono kamuleke ne memutawanya after all he's busy. Ne bwe navudawo ne mugana gamba kyali tete wangambye nazze yetegese nyambadde bubi ne mga sigwe mugole. Naye era n'agaana naye oluvudawo. In fact it is also a surprise to see him here. Ne mugamba jangu obesebese doctor. Kale byebyo bane tweyanza tweyanzeeke. Okay. Thank you. Nyabo. Kati naawe awo wagwa kivuzo okuvaawo nga nti ngenza owulira ng'ate si mulala gwe nnina. Tunyonnyola mugole tuzze tutya ku kino gwe wookiyingiriddemu awo. Nze zaabadde ssaawa nga onabadde ntwalira Ethiopia kusomera zaabadde ssaawa nga 8:30 mukyala Charity nankubira essimu tezaabadde 8 zaabadde nga 6 nabadde nkyali ku mulimu. Nangamba nti omanyi omuntu gwe bayita Shifa? Ne mugamba nangamba tomumanyi? Ne mugava ku bafere b'e Kampala. Nangamba waliwo ankubidde ne mugamba sooka okonfaminge. Angambye essimu kodi mpulira yangambye omuntu amugambye we UK. Naye bwe ndaba kodi si ye UK. Ne mugamba abo bafere. Kane mugamba sooka okonfaminge naye akubulira omuntu then tulabe we tutandikira. Otherwise nze ndaba mufere. Kati afterwards kyali tenanzirira. Nangamba nti baba alabika ya mugambye yono Shifa owa surprise. Ne mugamba kati oyo Shifa mumanyi. Kati awo we yatandikire nambuuza nti kakati tukoze tutya. Yangambye tukole bwe tutya ayagala surprise. Ne mugamba kakati tugende ku hotel ki? Tugende waggulu ku Afro Park. Abali bayine emmere. Package ebeeramu n'emmere. Ne mugamba kati tulage wa tugende Kanyanya. Kati ono ne mugamba naye Kanyanya nzo okujja ne baby. Ate mu budde bwa jjamu nja kubonaabona. Ne mugamba tugende eka. Nangamba enti ne mugamba tugende eka saawa mmeka nti saa 12. Nti kati ate omugole ani agenda omutuleetera. Ne mugamba Maureen ajja muleeta. Maureen atukoze bulungi n'amuleeta. Wakati awo wabaddewo obusimu ng'omukyala oli ayogerezaganya ne Maureen. Yanze nampeeza kamesi nanga Madrid onzise. Maureen yangambye bwati nange mugambe bwati ate gwe wakanyi. Ne mugamba nange simanya mwena temwa communicate nze nange. So ntukivuga bwe tutyo. Mukama n'atusaasira n'agwa mu mbiza Maureen n'amututuusiza wano. Happy birthday my sister. Dr. tweyanza sebo tweyanzeege. Tweyanziza nnyo sebo. Okay, tweyanziza tujja kwongera okufuna obubaka cause buli atudde wanazo olunaku olwaleero ayina ebigambo bye birungi. Otherwise tebandize kubanga ebyaddala si teri muntu wanategedde ku kintu kino okumala wadde naku 3. Twasirika olw'obusimu obwo mwekubidde oba mufere oba si mufere, that's why twasirika nsooka ntusirika naye nga ndudde nakyo ne bwe wansangira ebyaddala we had communicated already with your sister ne tusirika. So bagenda kuba batubuulira naye emmere yaffe ewola ate abagiderivalinze they have to drive back. Tugenda sooka tufune our dinner. Mpozi kembadde nerabiddemu kakatono nti excitement etususseeko kubanga ekintu kino naffe twabuukidde kibuukire. Naffe twabuukidde kibuukire naye nga kirina gye kyatandikidde. Era omuntu oyo gye kyatandikidde tumwebaza nnyo kubanga yakitusuddeko jjo. Naye nga ne bwe twandibadde tukitegedde nga bukyali twandigenze mu maaso nakyo naye at least yakiruka yakitandika osanga tetwandikirowoozezaako. Naye tweyanziza nnyo tweyanzeege. Madamu surprise giver tweyanziza nnyo nnyabo tweyanzeege. Mukama akongere nnyo omukisa otwongere surprises nnyingi.
Okay, tweyanzizza nkozi ye mami ani yangambye ayine amanti mami ye yangamba gwe kasito gamba anti mami shifa limala. Okay, nga bwe mbadde nkyabagamba nti tugenda kwongera communicating like omugolo muwo obubaka tujja kwogera tujja funa buli omu ayina ebigambo bye keke tuzirya bulijjo ebirabo tubyewa ne wabawo obugambo obwo bonna bagenda bukugamba so tukatufuna entertainment bwe tufuna n'ekyeggulo kyaffe then tubeere nga tukontinuwenga. Thank you so much. Owa entertainment tutwale maaso. Soke tufune mami Maureen atubulire naye olugendo lwotuusa omugole wa atuka ku lugendo lwotuusa wano omugole kuba n'olugendo olwo bannange awo katusoke naye tumufuneko
abagenyi baffe tusanyusa obalaba. Happy birthday Monica. Mwebale kujja naye Auntie Madrine, Auntie Mama Emma, olala ompangayo omulimu omulala. Guno gubadde gukalubye. Ate nga saagala bbayi wangezezaako naye ntuuse nennemererwa. Kuba nina kyesiwakanya kyesoogererako ddala. Ye Monica kuŋŋamba nti Daddy Malcolm akubye essimu. Awo abanzibye omumwa. Siddamu kati bwakireesa ngambye kale yatugambye era mwe mugenda kubaleeti ssaawa emu kati raba kati ontwala wa. Ne mugamba kandropinga ebintu bya Madrine naye yabitegeddeko. Namugaye nina byempiikinga mu container mbitwalira Madrine. Nangamba lwaki yetambadde bikadde nze ndi mu bikadde. Naye ayambala ye ekimuzizaayo ewaka ng'ava kabojja. Ne mugaaka tubituuse kale mukubire enkoma ku gate. Bannange tebibadde byangu. Naye nga gye byatandikidde twebaza Mama Barbra. Monica okuteeba Maureen, I think nze naviiriddeko mukubira essimu okuva yesterday. Nategedde nti ali Rwanda tannadda naye ne pretendinga okumulaga nti akomyewo. Ne mugamba Moni nkebedde ku Facebook ne ndabayo bu message obwa birthdays ng'eyiyo yancha. Mbadde nsaba nkutwaleko ku Serena tunywemu kachayi ngulayo ne kakeeke akatini kubanga encha sirwange encha lwa Daddy Malcolm tayinza butakutwala ku lunch. Nangamba ho ngaali bize bannange omwami ali bize sikisuubira. Ne mugamba kati ekyange nkivudde munangamba nga ndabye ate siriiwo. Ne mugamba kale ne nkiviiramu awo. Bwe nakivuddemu Mama Emma ne mukubira. Mama Emma nampa plan B. Nangamba kati omanyi ddamu omukubire. Ddamu omukubire omugambe nti enkya omutwale ne muga sigenda mukubirirawo katulinde enkya tulabe. Kati bwe bukedde ku makya ne simukubira ssaawa 6 ne mukubira nga bane mbadde ngenda kukubira nkubiddeko Mama Emma ne mugamba tugendeko oba kafo kikaŋŋambye. Nangamba maze okubuukinga just yambala tugende mbatwaleko ku kaddina. Ne mugamba ate nange ku Serena sente saazijjeeyo. Nangamba ate wulira. Ne mugamba saazijjeeyo kati zigenda kufiirayo. Nangamba kale katugende ku Serena. So awo nembeera nga nyanguyiziddwa naye okutuuka ewaka apaakinze eri. Nangamba yangu wanfulumye wabweru kubanga kati Daddy bwatuuka nga tetuliiwo ate nga ngambye agenda tujoyininga kiba tekinkoledde. Nenziruka ne tujja naye okuva we twavudde ewaka emboozi eri ku okuva le twavudde ewaka obuzibu buli ku bannange kaakati Daddy Malcolm agenda tujoyininga laba obudde oba bannaye tebibadde byangu ng'ate bwe bayogera Daddy Malcolm nze nga nsirikirawo abadde andeka eri ku emuyenga ninye boda nze ndeeta ebya Madrine oba ndeeseewo mboozi kyawo ate ne tuseka. Nangamba naye kati mukubire nkoma ku gate mugamba afulume estate. Ne nkuba essimu nga takwata ne kinnyamba. Ne mga takwata kati wali kumpi tugende tukyukire ku gate. Wetuuse ano ne nzijjamu ne mga gula bbutu nzijjemu akasawo. Ne nkajja munanga kati gwe sigala. Nze kaŋŋende gwe jangu ne Madrine era abadde akuba reverse nga ayagala ku naye byonna Mukama akibaddemu. Twebaza Mami Barbra akoze surprise eno. Mama Emma tweyanzizza nnyo okubeera part of you. Lwaki Monica agambye Maureen kubanga nze namusoose omukubya ate ne mulaga nti nja kufinansinga ate nga tasuubira. For sure Mama Barbra akikoze. Fenna tewali ataddemu wadde 10 okujjako Mama Barbra ne family n'abakikwasaganyizza Hope. Ne Hope nze tayanyeza nkubidde essimu emukyankalanyeeko nga ansaba endala mulagirire wano ne muwe ya Madrine. Naye nga tweyanzizza Mr. Ntaganda okubeera part of us naye nga omukyala bw'ayogera ku mwami awo aba akuzibya omumwa oba tolina kyoddamu mugamba.
naye nga tweyanziza nnyo mama Emma, Madrin, mwenna abawaddeyo obudde bwammwe. Thank you so much. Mwebale kwagala Monica. Ya byebyo nze olugendo bwe lubadde naye lukalubye terubadde lulungi. Tweyanziza Hope. Monica mukwano. Monica, happy birthday Mrs. Ntaganda. I love calling Monica Mrs. Ntaganda at all times. Buli wankubira nga yes Mrs. Ntaganda kwa Monica yewunya enkula je twakula mpako kubera nga mu addressinga bwentyo. I feel good nga nchogera bwentyo. Happy birthday Monica. Monica mama Emma yankubidde simu yesterday. Oba sawa nga 9 oba 8. Nemuga ne mama Emma Monica ali Kigali. Kati ate ogenda kola surprise etya mbwakomawo ekiro atuuka gwe kwejangu mubeerewo. So nengamba wabula kano sina kyakakolera. Monica is my soul, sweet soul. I love you so much. Monica are going an extra mile bwaba ali ku kintu kyange. Afaayo nnyo. Zijukira birthday yange yajja n'enviiri tazisanyiridde because it was really a festive season. Naye nga ino kibeeramu. Monica sijja kwogera bingi, kimanyi nkwagala nnyo. Mr. Ntaganda tusebo tweyanzizo twagalira sister waffe tusiima nnyo. Mwebale kwagalana. Ba big sisters ba Monica mwebale kumwagala. Mama Barbra webale nnyo byotukoledde. Mama Emma tusiimye nnyo webale kutegeka. Madrin tusiima nnyo mwebale kubeera kitole. You know it is so rare for families okubeera nga bakwatagana nnyo nga bafa ku bantu each other at all times. N'ekyo kye mukola kirungi nnyo. Nagaye mama Emma kankoze beginning of school nina gundi around ya Green Hill ku 5 naye ndabanga sinza kidojinga era ninga Mr. Munanki kino ekya Monica ogenda kulona omwana wo nino ogenda ku birthday yani ya Monica nawuliriza era nakikola. Monica ndoza nkuwa abalala bogereko naawe but happy birthday mama Walda. Happy birthday Mami Malcolm. Fenna tufunye surprise olwaleero kubanze mbadde siyana kyendooza nga manyi omukyalo yaŋŋambye akomawo. Naye mbadde awo Mami Emma nankubira. Mami Emma tweyanziza okutegeka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mama Barbra tumwebaza mwenna abakibaddemu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo ssebo. Tweyanze. Monica, Mrs. Ntaganda, happy birthday. Vanai. Koka no bakakoze. Monica bulijjo ye muntu eyenyiga mu surprise naye fulambu yatali surprised naye leero bimuweddeko. Kuba waliwo olwaleera lwe bamusurprise nga yazina amazina naye leero gamubuze. Naye nga kirungi nnyo bannaye mwebale kwagalana. Mama Barbra tweyanziza nnyo mwebale twagala kubanga Monica, Mama Emma, Madrini bayina emikwano gyegimu. Bantu balungi nnyo baagala nnyo abantu. Mama Barbra yebale kubagatta noza kati ye mama wamwe. Ate nsaba n'abaana baffe namwe mbeere nga bamama mubalabireko kye bakola. Kuba babalaze omukwano baagalana buli kimu bakikolera wamu n'ekirungi nnyo. Mr. Ntaganda tweyanziza nnyo ssebo okubeera wamu naffe. Tata Emma tweyanziza nnyo ssebo okubeera wamu naffe. Monica, happy sweet friend bannaye namweradde nsaba kunsonyiwa. tweyanziza nnyo Monica, happy birthday. Nsooka okwebaza Mama Barbra akulembeddemu omukolo guno otuwa surprise eno. Nze mbadde sisuubira mbadde ndi ku site zange era ono bwangambye oluvannyuma ne mugamba nze sijja kujja. Nangamba atukusuubira jangu bere ne from mubeere bakiri babiri. Ne mugamba sijja kusobola. Naye ate Betty nankubira. Betty ebya kigundi kye. Nangamba
oli ku mothouse anti gwogenda okuntwala so nga yate yatuuse dda wano neŋŋamba wayi ekintu abantu bonna bakiremeddeko kaŋŋende kwe kuvuga nenzija wano naye neebaza abantu mwena mwena basobodde okujja neebaza muto wange Efurayimu olw'okukuuma Monica nga musanyufu n'omukuumira mu buyinza mwebale nnyo mwebali eddala bannaffe Mukama abawa omukisa. Mukama mulungi ekiseera kyonna nsaba tumukubire mu ngalo. Mukyala Ntaganda happy birthday. Nange ng'omwami waffe avudde waggulu bw'ayogedde twebaza mama Barbra baba waffe ate mukwano gwaffe olw'enteekateeka ennungi mu byonna. Nenebaza ne bato bange abateeseteese naye nga twebaza Katonda olw'obulamu bwa Monica. Monica weebala okutwagala, weebala okwagala abaana baffe. Nkimanyi surprise birthday nabo bajja kugimiisinga, but all in all obubaka obuvudde wa mwami Muteesasira tasobodde kuba naffe akwagaliza amazaalibwa amalungi. Tusaba Mukama ayongere okubagabirira ate n'okubakuumira wamu ne mwami Ntaganda wamu ne family yaffe n'abaana baffe. Happy birthday. Thank you Mama Barbara for everything. Nange nsanyuse nnyo okumpa omukisa guno okwogerako olwaleero. Monica, happy birthday. May you blow many more candles. Neebaza nnyo ne Mama Barbara atuukirizisizza okuba nga tusobodde okutuula wano olwaleero ne tunyumirwa amazaalibwa ago ne twenjoyinga tufunye ekijjulo ky'amaanyi. Olunaku terubadde lwangu kubanga abaana badde baddayo mu masomero nange bangambye eggulo nga ndi kusima akantu temwana nenvayo ng'olwaliwo nnyina okutwala e Buddo ate nga nenkyantwala mwana mulala naye ngambye at least better late than never nnyina okubeerawo nga Monica naye bw'atubeererawo mu byaffe. Monica weebale nnyo, mwebalire ddala Aunty Madrine, mwebale nnyo okutegeka Aunty Charity, yenna mwebale nnyo. Ne mwami Ntaganda naffe tweyanzizza nnyo, weebale nnyo kwagala Monica ne Monica yeebale kwagala. Tubasabira buwangaazi. Tweyanzizza. Monica, happy birthday darling. The surprise yakutte leero saawa busaavu ndowooza. That's when I got the invitation. See, byonna kulona luna disorganized because of the invitation naye. Like ne wentuusa wano badde manyi I'm totally late. Kuba bangambye essaawa 11, I think I was here almost 7. Waliwo omuntu gwenze nvaako emabega naye emmotoka ye yagala nakuntomera naye nga tamanyi tujja wamu. So happy birthday Monica. Your day actually fenna ebadde surprise all of us. Buli gwolaba wano ayise mu mbeera ye ng'omuntu okutuuka wano. So fenna tubadde ne surprise naye Madrine Charity ze bwento we mbayita mpulidde abalala bagamba Mama Emma naye I address you as you. So Monica, Madrine and Monica and Auntie Olio Canada, thank you so much. Bambi mwebale kwagalana. Most of all you guys mwagalana kati ate naffe mikwano gyammwe obeera mukwano gwa Monica oli wa Madrine ne bwoba olina surprise ya Monica oba ya Madrine ng'olina Monica ate toyagala oli naakukubira n'obeeraawo ng'otagala. So mwebale nnyo bambi otutegekera Monica. Nze nasoma n'abakyala abo ababiri Monica and Madrine Bukulula Masaka mu kyalo. Ate yo mwami nasoma ne mwami Ntaganda. So that is how we are connected. So bana basigadde bonna tuli ba Luganda kati. So abaami baffe tweyanza nnyo tweyanzeege okubeerawo. Abaami oluusi tebatera kukkiriza invitation naye tusiimye nnyo, tusiimidde dda, tusiimye boongerwa neera. Yeah, Monica, happy birthday. You're my special friend, okimanyi.
Monica is one person gw'obulira ekizibu ku message abandooza tannamana gisoma n'akuba essimu n'agamba oli ludda wa jangu oluusi nga tolina mu mbeera eyo n'agamba oli ludda wa come and we talk. So you're such a sweet soul, as somebody said. Thank you for being a friend to many. You have a big heart. Mukama akwongere emikisa buli kimu era akwongere emyaka mingi tubeerewo ffenna nga tukyeyagala as friends. Happy birthday. Okay, thank you so much. So kanfuna abakyala bano abali wano abaana nga bamwetegeka Barbra agenda kwogera on behalf of baana n'abaana abalala bajjireko. Mwangambye mwagala namuyimbiramu kayimba ka happy birthday. Okay. Tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe. Katukomewo.